Welcome to Hoima Breeze Hotel, a place of comfort with accommodation, fully stocked bar and restaurant. At Hoima Breeze Hotel, we have the best accommodation and services. Do you want to watch football on large screens or enjoy music with comfort? We have all types of delicious meals here at Hoima Breeze Hotel, located in Habitant Kampala Road. Come over at Hoima Breeze Hotel for the best experience. Book with us on +256 200 909879. Breeze Hotel, the place with unsinkable hospitality in a lifetime. Nze omwana wange bye bamulaga si byagala okitegedde omwana wange tebasobola mukubisa bivulukiro ne batandika okulwanagana enwanagala gye balwanaganye ng'ali wali atunula bamukube n'amacupa okitegedde. Nze omwana wange bizinesi zaalimu sinatuuka kuzaagala kuba nze kitaawe ebyo nabikola mbadde nkyabiwadde obudde nga n'omwana ntya okubimulaga alemedde omwana wange. Sitegeera mukazi wange bakola lukwe n'aliyeni sikini ne famire ne batunda omwana wange waliyeni sikini. Sikitegeera musajja nnyo era Mukama Katonda amuwa omukisa kuba muzadde. Bamuvuluze bye bamuvulugira naye ng'ali ku mazima alwanirira musaayi okitegedde alwanirira musaayi gwange ate naye obuyigirize bwe bunfudde kyali kati kyeyagaliza omwana oli ate gye bamutadde tajja sobola kukifuna. Tweyasoma tosobola kulya muddo nga mbuzi ng'obiraga oyo omwana omuto nga tomukubisa ebivulu mwegyo emyaka otuuke n'okutegeka ekivulu ogambe nti Champion Gudo kino ekivulu kyogenda okukuba njagala ozimbiremu nnyoka ennyumba. Ebivulu bye yakakuba ebibaddewo byonna akaseera ka basaleyo kajjidde walabidde Champion Gudo okuba ekivulu azimbire nnyina ennyumba abadde asula bweru era Champion Gudo yamujja kasasiro. Era we nkugambidde nti bapanga olukwe ne mukazi wange kuba namugamba mpe ennamba yaliyeni sikini yagaana bambuzaabuuza ne ngamba n'oyo gundi mutabani wange oyo omwana wange baba bamutunde waliyeni sikini. Lwero njagala mmanye nkakase olunaku lw'Emmande era babadde alina okukola interview ez'okusomero gye baamuwa nabasaba ebintu wasomera baagaana. Kakati bwe luba lutalo nze nwanirira musaayi gwange aliyeni sikini ave ku mwana wange tajja ebyo byakola bya kiseera nze tabiraga mwana wange okitegedde ngenda kujjayo amaanyi gonna aliyeni sikini. Ye talina baganda be mu famire ye teriyo bali bubi. Owange gwe yalaba ali omubi yamunoonyamu ki? Omwana wange teyamutwala kupakasa mu egyo myaka. Mbadde ngamba bwe bakola ekivulu nga bazimbira maama naawe oba ofunamu ekyokufunamu sikiganyi naye ng'ali ku ssomero era nkyagala nnyo naye ate takiraga mwana wange amugambe kwegyo emyaka 8 ekivulu kyogenda okukuba ngenda kuzimbira ozimbiremu nnyoka ennyumba. Yamusanga asula bweru baleme kummanyira obuvubuka munnaani bwe baba si walungi yamanyi obulungi bwayo talina balumirirwayo balala alumirirwa abalala. Nze namugendako ewuwe ne mugamba nti nsiiba njala. Omwana bwe yali asiiba njala nga bwayo tusula buwabi lwaki bonna teyabatwala saawukanangako naye naye kyakolamu ensobi kukola lukujjukujju nga ngamba omwana ali ensikini agenda muteeka ku ssomero nga bwamutreninga mu biki naye nga bwasoma ate ngenda okuwulira omwana atasoma. Sirina batwala ku DNA era n'olukwe lw'endowooza si alien kwagala mukazi wange kati tasobola kwagala ku mukazi gwe njagalako nga bwafaanana wangi tasobola ku bwongo bwe tategeera talina magezi. Kabinja simanyi oba kaavaawa era gavumenti nsaba ennyamba akabinja tukakube tukajjewo wangi tukakube nga bwe twakuba koni. Gonza musindika ya sente eri abagalwa abo mu nnyaffe Uganda ng'okozesa enkola ya tap send. Enkola eno nnungi ate nga yeesigika. Kati genda mu simu yo odownloadinge app ya tap send TAP olwono naye weeyunge ku mpeereza ennungi mu kusindikira abagalwa abo. Kozesa promo code Kasuku nga toyawuddeemu. Abali mu UK ojja kufuna pound 10, Europe ojja kufuna euros 10, USA ojja kufuna dollars 10, Canada ojja kufuna dollars 10. Ate nga kino kisinzira mu nsi mw'obaoli. Kati gwe abadde atawaanyizibwa mu kusindika ensimbi eri abagalwa abo. Okumanya ebisingako okufuna app ya tap send ebifudde byangu nga tukusindikira abagalwa baffe ensimbi mu bwangu ddala.
Are you a Ugandan in the diaspora, working and residing in Canada, America, Germany, Sweden, UK, Denmark, working 2 to 3 jobs to survive while working extremely long hours, including weekends and special holidays, with no time to enjoy family? Here's your grand opportunity. Introducing to you a work-from-home online business with just your phone, laptop, and stable internet as you enjoy family time and still make millions online. You don't need any expertise when our professionals are on standby to take you through step by step. To find out more on how to work online, log on to www.jemaimamirembe.com or WhatsApp and call +44 794 9011 033. Facebook is Jamie DE Mentor. Yaman, Uncle Frank. Sebo. Uriotya. Ndi bulungi sebo wange. Welcome to yet another edition of Kasuku Live. Tugeza kukulaba nti current affairs nga channel we twagimanyiza tubawa akaguddewo tu abantu mubeere nga muina information. Onako lwayo tugenda kwogera Champion Gudo ne Taata we ka video kalabye. Yeah? Yes. Taata we what is wrong? What is the father's problem? For starters, as a father, he raises legitimate points. Ekisagala tukijjewo. Naye ate tisagala tujjewo n'ekyokuba nti abadde talabirira abaana abo. Okutuusa lwazze mu spotlight kati ye challenge eri ebeerawo. Nti ono taatawo naye takuweeredde graduation yetuuse. Ayagala tutuula mu maaso ate akuweeredde naye waali. Yembeera kati gye tulimu. Yes. What is the guy's problem? Akyayina abamupika kiki? Katandika n'okweyanjula. Amanya nga bulijjo Frank Ntambi, Wayne Barukeza n'abagamba the youngest East African professor, the juggernaut, the renegade, the encyclopedia, the man, the myth, later and Kasuku Live will become a legend. I came, I saw one day I will conquer. Yogera bafudde bebe yabadde wano. N'agamba oyo nvuuka yeeyogeza amannya amangi. Ayogera ebitakwatagana. Nega ndayogera ebikwatagana ku mutabani we nga express signing. Ojja kubuuza Stanley ajja kubuulira yali wano ku was it Monday? Ku Monday. Monday Tuesday. Monday. Nagamba binogera tebikwatagana. Kuyaya wano n'agamba aka Jako n'agamba nza kati abaana abo ne badda mu mboozi yaabwe. Namulotako n'omulotako otandika olota abantu kiba kyeraliikiriza. Alota bebe nga ntwala tewali kyeraliikiriza. Kwe kasito osigala ku bwino. Ku bwino kuba kati yeekolera ali gundi awo. Nairobi. Ali Nairobi awo. Nebyo bibaawo. Ekisookera ddala. Nsooka okutwala omukisa guno okwebaza Sanyuka TV. We've done a great business. Business webeere wedde mwekwata mu ngalo. Alien Skin badelitinze buli kimu ku mikutu gyabwe tebagenda kuddamu mwogerako. Same as Frank Ntambi badelitinze buli kimu tebagenda kuddamu nga banjogerako. So that was a great business. Thank you so much Mr. Kafuko, Mr. Fahad ne staff yonna. Business yagenze bulungi kusaidi awo bakuggyeko engalo. Tweggyeko engalo gwe ne Alien Skin. Nze ne Alien Skin Sanyuka yatuggyeko engalo. Kati engalo kyazitulemezaako ye Katamba. Era sebo ku Mande olunaku lwa Mande nalifunye kanso wange nalukula luyimbazo obo mumanyi awo. Mumanyi. So nga tulina okugenda wa Fangon Boss. Ngati bamaze otugamba mbu assault. Simanya ate biki byonna byonna byawaabo omukulu. Mwalimu defamation, mwalimu biki byonna byonna ku Mande nga tulina okukwatagana mu bakwasi. Ali yeni mukwase ba kanso bagenda muwolereza ku pro bono bwerere. Naye twagenda okuddamu okukubira omusajja okumugamba tudda ku ni katsi ensonga akyazitidde. Ffe twesunze wali. Twagala instances zino zibeere banezeme kusigala eno mu showbiz because omuntu agenda ayita claims zaawo ati setisenga wagenda okusuwinga naye nga akimanyi talina gyagulaza ali for show business. Twagala president esetingibwe tujje tubucrashing tuti. Kati Katamba on the other side ye tukyamutadde wano. Reason waki mpolereza Alien Skin 1. Alien Skin nange tulina bitufaanaganya.
Alien Skin ndowooza myaka ng'ebiri linnya teribadde mu bantu saawa zino lye liriko. He's the fastest growing artist saawa zino mu Uganda. Nabadde naye ku Galaxy najja nambongako nangamba oli otya ne tunyumyamu naawe ebyaddala. For me katalina buzibu naye ndowooza from my assessment discussion yange gye naadde naye is a different character in private. Definitely. Nembantu is a different character, but I think we were not prepared for him. Maybe. Yeah. So tetwetegekera kujja kwe kati ne tutamanya tulina mukwata tutya naye nanyumizaamu awo naye nansuubiza okunjokyayo Alien Skin nkyalinze ku ssimu wano nangamba mu vaani ye ayina kasaidi mira wateeka amanya g'abantu baanoonya nanga naye totya osobola okukabaako we buzibira nga nkuggyeko. I like his character. But he's an okay guy. He doesn't definitely. Talaka kuba na buzibu. I think sometimes oba oluusi kiba kyetagisa omuntu n'osooka n'oyogerako naye mu bino ebyaffe because okay. I don't know, but I find him okay. Definitely. Yes. The only worry is nzenga psychologist nti okujja kwe kulinga kwa Yesu. Yes. Tetwakwetegekera. Yes. Abafarisayo ne balwanisa Yesu bo paka kati. Yes. Kuba tebategeera nti azze baali basoobera nti omwana wa Katonda anajja alina kujja ne swaga n'ebiki byonna okitegeera. Yes. So up to now the Jews don't believe that Jesus is the Son of God. Definitely. Yeah, but regardless, life goes on. Yes. So, nze ne Alien, tulinga orgasm. We came from nothing. Yes. Orgasm comes from nothing. Yes. Gobuuza omuntu nti orgasm evaawa teryamanyi. Teryamanyi kati nze ne Alien teri. Essaawa zino mu analysts Kasuku. Nze asinga ba endorsers, ba advertisers. Do you know why? Because of the substance I give out. Muno wachi, Ivan Kalan Sports Center, Kapapula, Front View Property Consultancy, Sula Birungo, n'abalala. Okitegeera, bano bannaffe abalala bo omuntu anoonya kyagamba nti kanjira ayendosinga ekintu kyange nga tewali. Kati Alien Skin yenze, ti Alien Skin abadde nga kuba bino ebintu by'ekidongo byamwe essaawa zino ali ku mikolo, ali ku wedding. Azikuba nti twalina abayimbi ffe tugamba nti Chris Evans wambaga abalumbyeyo ate corporate weddings kitegeeza brand ye etandise okukatinga from eno gye twali tumulowooleza paka eri mu corporate companies. Kunaku olwa Monday yafuna endorsement mu company y'amata wamulabawo ne Haji Aruna. Okitegeera kitegeeza nti omusajja banetukirize tugaane akyatulimu. So buli abadde ali mu buli ali mu mulwanisa alina okuembracing nti guy yes wali. Let us just be accommodative to accommodating nga bali to accommodating and life moves on. Yes, so batuzeyo ku claims za Taata as per that video. One, Taata achina script y'omuntu eyagimuwandiikira eri mu series katulinyanga abali mu episodes nti there is someone who is writing continuity for the series yateekateeka. Okitegeera so Taata kagologoska muntu gwe sigenda kwogera kubanga twesonyi twevuddemu naye nga abadde ali awo kati sigenda kugendayo na gene script eyo naye nga mumanyi bulungi nnyo awandiikira Taata ekigenda okubanga kiddako. So Taata yasooka n'avaayo kati oli gwegolowooza nti yaze behind the scenes. Ali behind the scenes kuba kati eno twamukubye eno ku public eno wajjirayo omutwe ffe nga tukomawo abamu nga tukomawo nga tukuba omutwe nga tugwasa. Kasuku ojukira maka wanko 2018 gwe kennyini entalo ze twali mdozo ozijjukira. Okitegeera kati abamu kuffe tusobola okufightinga with each and everything ebya street tubimanyi tukikubera kwevuma kwekola kitubimanyi tugenda mbino ebya intellectual nebwe tubimanyi kati otuyinze emba nyingidde olutalo Kasuku olwa tunawa kuguka siweza to jam si jam that is it. Kati mbadde gamba nti Taata alina script y'omuntu yamusomera mu Taata aleme kulekebwa bbali mu kino kintu kuba theme wevaayo nti katuzimbire mama wa Champion Gudo ennyumba Taata alekebwa luddawa oba kitegeera. Taata already tukimanyi okujja kwe yajja after some time ng'omwana abonyebonye byabonyebonye Taata n'anoonyezebwa ayingizibwe mu movie eno
obo kitegeera n'omuntu yenna yenna obuvunanyizibwa ng'oli muzadde Kasuku tukirize tugaane you cannot utter the statements that as uttering mu video eyo wakomeddewo wayogeredde n'agamba oli otya embuzi oli otya omuddo ng'embuzi alien skin musiru nnyo okitegeera tugenda mu crashinga twakurashinga koni those kind of statements tesobola kuva mu taata wa mwana omwana nga alina guardian abadde amubeereddewo gwe wootabadde omusajja akuyambidde omwana wo yes kitegeeza oli yabimutaddemu ng'alaba those are the punchlines so someone is using the dad okulwana personal war yet taata agenda kisigalamu yekka ng'ali isolated because this war wegenda okutuukayo eggwe okitegeera mukugwa Champion Gudo ne mama bali ku same page mama ali on the same with alien so kirizo bagana ne banalwana batya bana abasatu bagenda bera inseparable tata kyali badasinga okukola kufuna remedy ayingira tambulamu bwa bana abasatu obo kitegeera kati ono ali mukulwana ali mumubisa bambi kuba kigenda kumaliriza tata ebigambo byayogere tebigenda kwera abaganda bagamba kyerabirwa mugambi gwakyogedde weerabira naye uli gwokigambi tasobola kyerabira kati n'omwana ne mukukula kwe tata agenda bera mu bitabo byatya okitegeera because omwana esaawa zanyiza okutavayo kwogera naye aba abiraba naye agenda kukula tata amulowoleza atya nti tata wandeka nina emyezi 4 n'okumawo mu bulamu bwange wabula nga you antagonizing omuntu yali ali mu kunyamba okitegeera so tobubaddeemu ate mu kukomawo era oli mu kucyankalanya tata agenda kwewandisa atya mu bitabo ebyo okitegeera mu mateeka ebintu bibiri because kati tuba tugenze mu mateeka tata yalopya child abuse yes child abuse mu act ye ya child protection mu nsengeka yaayo of course child abuse inagundizayo zemuteekamu and fena we are participants of child abuse mu ngeri emu oba endala 1 Kasuku tukuze mu family zaffe nti ntambi oba ovudde ku ssomero ng'olidde ebintu byozeeyo olujja ennyumba girongoose genda okima amazzi enku byonna tuba tugenze muteeka nga lyebakola that is all part of child abuse oba okitegeera bino nti maama wange atunda mu katale oba atunda manda we mba nvuddeyo ku ssomero kangende muyambeko olumu munyuse essaawa 8 gwa kiro ovudde mu holiday ogenze mu holiday ogenze mukutte enkumbi mugenze kulima bakozeseza byonna biri part of muba framing because gana amateeka gonna getulaba gaveeri ba colonial masters oba okitegeera kati bo mugaleeta wano practicability yago tesobola society yaffe oba kitegeera because kati tuba tuzizeeyo ku ebyo byonna that tantamounts to child abuse kuba kati taata ekyasinga oleeta mwana kukola kirungu tanaba kubeera nga yeetuuka ingredient gyakoze eki gye yeesibyeko kati etteeka ba framers abali framinga lyo lisaana amendment lyo nga lyetteeka because mu kulikola they never considered factors ngezo nekisingira ddala they never considered aspect ya talent mu performing arts talent mu sports okitegeera terikwatayo kati eno case ya Champion Gudo ebeeranga isolated case tasobola gijjayo yokka nokola judgment otherwise ebeera egenda kubeera nga ekolanga precedent buli kimu kyonna kibeere nga kikomezebwawo kati tata waba agenze mu court tasobola kufuna any ruling ebeera mu favor ye okitegeera kati nze okujja kwange kuno nzize nga njagala kusaba aba framing amateeka nga wogamba muna aba copyright performing artists basaba amendment mu teeka lya copyright because ebyaliwo nga bali mu difframing esaba zino yabikozesebwa bili totally different so it needs an amendment era amateeka ga Uganda gonna agasinga every after 10 years galisanye nga nongosereza ekyoka ddala taata tugendagenda mu court tumubuuze biri ebintu bibiri wacha baita equity era nsibanga nkyogera equity yo it is general obakubuuliza ne bagamba he who comes into equity must come with clean hands. Yes. Titata oyagala bwenkanya ku mwana agenda okukozesebwa show. Gwe gogamba tanaba kwetuuka. That is the equity you want. But gwenga gwe oli clean. Where have you been these 7 years? Bagenda kikubuuza ekyo. Buvunaanyizibwa ki bwotadde kutafalira omwana okubeera nga akula. Tobaddeewo. Kati taata eyo kayoka close eyo ya equity nga tabadde mu bulamu bwa mwana tasobola kufuna bwenkanya taata abakubeera nga abadde ku mwana oyo kuva mwana wazaaliddwa amubeereddewo amusomesezza amwambazza ku kasente akatono we yaligenze mu kkooti buli muntu yaliwuliriza nti omwana wange namusanga musobola waliwo kye bayita ubi juice ibi remedium
ubi remedium kigambo kya Latin olje bita Latin maxims zikozesebwa nnyo era mu mateeka era nga tuddeyo ku equity era nga bagamba where there is a wrong nga waliwo ekibi there has to be a remedy. Let us agree kali alien skin byamogeddeko byonna bituufu mubi but remedy egenda kubeera etya nti tusazeemu ekivulu kino ekibadde kigenda okuzimbira maama w'omwana ennyumba ne business ave mu ghetto olwa claim ya taata muno there is child abuse. No, tekisoboka ekyo kati taata ezo zoka close ebbiri zibeera zimukwata ekisookera ddala tugenda kutwalako komo examples z'abantu ab'amaanyi abazze ne talent nga bato nnyo bwe bati abafuusa ab'amaanyi nga singa amateeka ago gaali gakola mu nsi ezo either tetwandibafunye kubeera nga b'amaanyi saawa zino okitegeera but amateeka gaaliwo but for their cases nakiba exceptional nebabeera exceptional. Mulimu Justin Bieber. Yes, Justin Bieber. Michael Jackson. Yes. Kati Michael Jackson yennyini at 6 years yali lead singer wa Jackson 5 nga ali alongside mukulu we Jermaine Jackson. Babazaala Jackie Jackson mukulu waabwe, Tito Jackson, Jermaine Jackson, Malone Jackson gwe bamuzaala ne mulongo we ne Michael Jackson. Ne Janet Jackson. Janet ne Gun Jackson bote bajja mu Jackson 5. Pose ya bote bali. Jackson 5 yokoma ku Michael yali omutomo the Jackson 5 but Gambia at 6 years yali lead singer wa Jackson 5 alongside Jermaine nga lead singer bali abala akuba guitar ni Jackie bali abala bakuba biki. At 9 years Jermaine yamusindika mu pecking order. Michael Jackson na taking omumuli nabera the lead of Jackson 5 at 9 years okitegeera. At 17 years nga amaze okufulumya album ye yasooka 1982 Thriller album okitegeera n'afulumya n'endala nga amaze okwetongola but we bali mu Jackson 5 at 9 years MJ bagendanga mu competitions ez'okuyimba ez'emisana kaalo n'ez'ekiro mu mabaala era competition MJ basembayo okugenda mbagigenda mu New York gye bafunira producer eyabatwala mu gundi mu Motown record label ne basigning as Jackson 5 nenga muto bwatyo kweje emyaka and the rest is history. Yeah. Justin Bieber goyogeddeko mama we yamukwatanga zi videos ng'omwana ayimbira ewaka waliwo yategekako kapate mama wa Justin Bieber jukira yamukuzanga single mother nengo omwana alina ekitone ky'okuyimba n'ayita ba family bakasuku mujje baani ba manager manager ne uncle uncle mutabisa otukumuzizzaako nnyo position ki kati manager teyajja mama n'agamba kantekayo ka YouTube kano ka video kano abatazze basobola okubiranga balaba omwana ono ekitone before you know ka video ke yateekayo ne kagoyinga viral ne katambula ne kafuna attention ya producer omu eyakalaba n'akubira mama wa Justin Bieber simu n'amuwa omwana n'amutwalira Asha omwana ngali just 15 years Asha Raymond n'amukoleramu audition Asha Raymond n'amutwala mu record label yaddako omwana 2009 2008 natandika okufuna ennyimba ezakabi by 2010 yali YouTube sensation and world sensation nga muto nnyo okitegeera otuba tugenze ku bayimbi abalala kati nga ba rapper Lil Wayne ya signinga record label deal ye ne Cash Money at 11 years at 9 years at 11 years nga amaze okufulumya EP yasooka at 11 years okitegeera Bow Wow omujjukira Snoop Dogg yamuwa erinnya lya Bow Wow at 9 years n'akuba n'atupa paka at 15 years akatala kekene kazikira aba bano muganda wange ono rapa wabajukira ku group gye bali bata Criss Cross mu 1991 abana bali batatu 8 years and 10 years eyo ne tutwala muko Kodak Black yennyini ntambya ina bwino Kodak Black yennyini naye abadde muto at 17 years okitegeera otugenda ku Fenty Robin gumanyinga Rihanna yalina emyaka 14 ng'ali wabwe Barbados ne ba sisters be bakola group niwabawo producer yajja mu Barbados ajja just kulya ku bulamu obwana obutunde bujja ne bumuyimbiramu obwo n'ayagalamu akaana ka Rihanna n'akakwata n'afuna contact ya mama we nga tamanyi nti omwana alina talent bwetyo kuba Rihanna yali mulungi nnyo nga bakimanyi omwana omulungi mu basatu abatasobola kuyimba omwana ng'ayimba oyo gayi n'akwata Rihanna n'amutwala mu Def Jam ekulira Rick Rubin ne Russell Simmons nenga president yali Jay-Z n'akwata omwana oyo ng'amaze okukuba akayimba ka Pon de Ripple yakakubira Barbados nikabera kamanyi nnyo Jay-Z n'akwata omwana oyo ne bagenda mu gundi yabwe office yabwe yali nene nnyo bweti n'agamba Rihanna yalagiddeko ne lawyer ne maama we n'agamba either omwana ono agenda kuyita mu lugiro nonga tusayininze deal waagana ngenda mufulumya mu window of course yali asaaga nenga kye yali agamba ono omwana wafulumira ono deal ino okubeera ng'ewedde
and the rest is history. Rihanna nafuuka w'amaanyi. Christina Aguilera. Christina Aguilera. Yes, n'abalala tuba tugenze mu firimu omwana gwe bayita Macaulay Culkin yazanyanga Kevin mu Home Alone. At 10 years eyo movie yafuuka world sensational. Omwana nasasulwa obukadde bwa $8 at that time 8 nga alina emyaka 10 n'akyusa family ye forever. Okitegeera though ye mu bukulu wano byamutabukako yakuba walaji. Yes, byamutabukako na obulamu bwe ne bugenda awo. Olaba Emma Watson ne Daniel Radcliffe abali mu Harry Potter obujukiranga buto. Okitegeera ne gundi ono ani Dakota Fanning. Ngabe Dakota Fanning ali mu filimu ya ono musajja Denzel Washington empya Equalizer 3. Yes, kati yagira mu filimu bayita I am Sam nga mutonyo bwatyo. N'olaba Christian Bale filimu ye yasooka ya Christian Bale siye Batman. Yes, Empire of the Sun abajijjukira ya Steven Spielberg. The guy was at 11 years naye filimu bajimwanga ate bamuwa role nga yeri yajiridinga. Okitegeera yes otabuse yarabbi bwino ku bwino olaba eto bako wolimba abaana bajja gogolinga. Bebe Cool yagambye nayogedde bitakwadaga ne womubuza kyayogedde kitakwata kikugamba yakinyonyodde jakajja kigamba nejjako namugamba saka discussinga Bebe Cool mukwano gwange bajjako yazinsuula yabadde happy naga mwana oyo ayogera nnyo kati yayogedde ebintu oyo omwana already yagenda ozaalibwa nga nina emyaka nga 25 tasobola kwefuula mmanyi. Olaba tumanyi ba Napoleon abafedda mu 1800 ne mu history nga nafuna mu 10 ne Yesu Kristo. So Mr. Bebe Cool leka tuogere mazima gobobeerako gemba mutabani we bamala omuwa contract waliko express nze yekaike yayimirirawo and I highlighted the profile of omwana oyo Alpha. Nengamba Bebe Cool omwana oyo afanaganya talent ne Bukayo Saka ne Rashford. Ompira kutoya ku chest. Bebe Cool nenkamu wanasanyuka. Ne kati wano wenayogedde ko wano ate kati anti yalabye bano be wali nabo. Kuba naliwo nejjako ne bule teyabaddewo. Na raising just issue ye teyabadde personal oti bachi ya raises issue ye. Nenga I love Bebe Cool. Ne bakimunyonyola mu naagenda. Tubadde wano nga tuli yankoko. I love him so much. Simuyina te yangulidde. Ajja kubulira olulabi. Yabadde kuzange. Yalese motoka ya bullet proof. Yazze nayo wano. Ati yazze nayo. Okay. Kati omulala omwana bane example yamangu kuba eri jemba tuteba Chris Cross ono yayinzo banga amanyine GNL be amanyi Chris Cross GNL ne Navio kati omwana gwe amanyi bano bakadama Emmanuel Nigeria one at 5 years guy oba king because ebityo yali comedian wa amanyi atuka kola project ngayagala mu just bana batukubanga bakola skits nanonya oyo omwana Emmanuel at 5 years omwana yatukira emyaka 9 nga Nigeria sensational nga shazi soba nokuba show nga bwomu nenga shazi ezimwazi kuba kiro okitegeera kati all those examples justice to which fananye kinene nti talent webere etuse tebagirinda waliwo omusajja yali mutendesi wa mpira muta Louis van Gaal omujukira ku Ajax ya Louis van Gaal yes musajja wa Ajax ya Van der Sar ya 95 webale nnyo nga ina ba Dennis Bergkamp ina ba Clarence Seedorf ina ba Van der Sar kanu bani bonna ne abo nabona bana bali bato 1918 1918 abamba 17 webamubuuza n'agamba nti talent webere etuse you cannot wait okitegeera era abaana abo esaba bona gye bagenda bagenze mu Juventus aba bagenze mu Madrid bani bona yabera baamanyi talent tebagirinza moment ebeereyo. Lionel Messi at 16 years ali amaze okuva mu La Masia nga yingidde Barcelona yenyini enkulu ku debut ye at 17 years nakuba hat-trick Madrid mu El Clasico okitegeera awensi negamba yes nga ne Gaucho walinga ketimba shot 19 ne kasalaga wa Chelsea Asia del Hono paka na katitaddanga ojjukira ba mu red card paka na katitaddanga omusajja the greatest football player of all time Edison Arantes do Nascimento gumanyinga Pele yawangula World Cup 1958 nga bali Stockholm Sweden yes nga ine 16 abuza 17 at 17 nga team ya jetise ku bibega Pele yawangula World Cup 3 okitegeera oyo at 16 17 years wala Wayne Rooney tumujja mu Everton nga ina 18 but ku Everton yatandika at 16 years na kuba Simani goal Everton owundikiro Wayne Rooney yakuba Arsenal goal gwagwana 2-1 yateba Thomas Radzinski eyo goal ye yamuguza
okitegeera deadline designing webale nnyo kati mubeera mu situation n'obola beddalima yennyini Ronaldo ava mu Cruzeiro Brazil ajje mu PSV nga ina 17 years ava mu PSV agende mu Barcelona nga ina 19 years omwana ntambi kirala okitegeera kati all those nanga amawulire nga tandika ndi 17 ndabuuza jjako ojja kwekyaza ndabuuza jjako tewali buzibu gwe kasito wakanire n'okukyama ojja kwekyaza nzate nkuyinako obuzibu gojja kufuna kyanoyo okyalo wakani okitegedde saagala oletewo mbeera y'akayene junior egenda mu maaso ntambi tujja kwewalana tetusobola omuntu bwalina okubuuza omutuufu ye Joel oyisa abiri Joel yanaba natandika dda kuba nange wa Joel nayitayokko ne wange wayitayokko ewo nayitayo ng'onsituza ensawo talina project ey'amasomero tugenda mu masomero naye oloosi abantu ne bembavuma tutawanye kubanga tubonyebonye nnyo n'ensi bagenda ku St. Mark Namagoma ne batugamba waliwo abaali wano weeks ebbiri baleeta ebintu tutategeera ojjukira ambition mission butegeera ne batugoba ne tugenda mu kalulu ka Ujja nondekayo nga nkabale nkubira essimu tebatukubye tuvudde wala nekasita tumaze ne tugguka kyekisinga obukulu so embeera eyo bannansi akalolo kawujja akalolo bakankuba kaali kattabu twali tumanyi tugenda mu kintu baali bansokoddemu omuntu ekyali baddawo nga tuwangudde ujja naffe twandigisudde oba enjagala gye twagalamu omugaati ebimu ku bali mu wujja bye bakola bwe twandigambye oba tuli bwereere katubeere obwereere muleete sente naye bana abasajja aga baali beesunze wujja nalina abantu nga 100 nga bangaye wokwatira ofiisi ebitambuza wujja byonna tubiyina n'akalulu katuuka nze yaliwo nze nabayubisi batubba akalulu bali tebawoneka n'abaana ba vision group either nga kigenda wa ubisi oba wa vision group ate UBC kasa yakwalana ne vision group fa monitor ne batuza ku bali muli balugezigezi kale yeyo nembeera eri awo so example zonna zonna omukulu zaawadde akulaga nti kisobokera ddala taata wa Champion Gudo inaina mu amagezi ayinza okuba alina kyagala otuukiriza ng'omuntu but ekyettabbu taata wa Champion Gudo bagenda muleka mu firimu yekka kibi nnyo naffe abanalize nga saagala malamu kitiibwa kya musajja oyo because he's a father yatuwa omwana naye afuuse ensonga naye yali badde realizinga mistakes ze yakola mu bulamu bw'omwana nti yabuliimu nga si mulema tasibiddwa but he's there but ng'ali mu oblivion adduse obuvunaanyizibwa yet ali mu same local ntisigalamu naali bweru wa ggwanga nti oba ali ludda oba ali mu magye Somalia the guy was there maama n'atoba n'abaana be singo omanyi kye bayita singo mother okutoba n'abaana okitegeera naddala mu mbeera eyo nga tewali kiriwo omuli aliyo tumanyi mugenda kulya nca there comes a chance omwana n'abeera discovered nga benkunyonyodde bali ba stars bonna waba wa kudiscoveringa Justin Bieber essaawa zo tumulaba wa maanyi naye someone discovered Bieber n'amutwalira Asha n'amutwalira record label kababere ba MJ bonna fena tutandikira wansi so alien wabeera nga ya discovering omwana yo n'amufunamu potential eyo n'amuyiyayiya because the boy had never sung anywhere okitegeera but alina engeri gyamutaddewo omwana n'afuna that character ya star omwana alina presence omwana oyo namulabye wano kushewa ebadde ya steady like the boy had presence more than even abayimbi abaali bazze manyi kibayita presence n'ogamba banaye omwana oyo abamu tebalina presence ajabuze ku stage nayimba naye nga tolina kyomu kirala abamu tebali likeable the guy is very likeable ina likeable character y'amaanyi ennyo kyemwagala then alien ng'omuntu nafuna engeri bambi n'amubeezaawo n'akola atya so luna olutalo tulina okumanya nti Gudo tulina omumuteekateeka he might be the next big star weekend mugitandika lwakusatu nkulaba anyway emboozi bagamba tebankadde aginyuma yagikaddiya tujja kulinda otwongera updates nze nja bamba wa updates tulabe ekigenda mu maaso naye munno waaki munno waaki ebagamba nabye firimu ya gundi ye Fast and Furious waliwo eno endala olwo gye bataddeyo yani eyo yakafuluma
waliwo yakafuluma erinnya nagirabye anti tabu nagiwa omutabani ali kunjogerereza okakati tayonooneke aba yonooneke mutabani wa anti wali kyayita parental control tosobola wa mwana parental control kweri ate obeera ludda wa kweri ku tabu yesebo kweri ku tabu alina babeera nabo abalaba kuba tulina ogya advisinga parental control kyo kituufu naye ate sijja jjogebwa ku mutabani wange era bw'anaayonooneka nze ngenda otoba naye benna alemererwa ensi anaatoba nayo nze nange etobye nayo nga Champion Gudo nze nange etobye nayo tata we yamuleka ensi naye atobye nayo maama yafa taata n'afa ensi nenjambala nenjigusa ogitegeera so saagala muntu yenna abaako nekyaŋŋamba benna alemererwa ate abantu bagiraawo omwana we amukuzizza bubi omwana we tamuyigiriza kino mugamba gweolina amazigo funisa mukyala w'olubuto ozaale omwana wo oteese ku mwana wo abaala mubaleke nonsense teesa ku baana b'abantu but anyway the story continues we shall see how it develops until next time peace your man